tosala kwemaleko roli ndini emaleko togirayo Tamani na lwaki nzize wano ng'amawulire nkola gali konsogali. Ayo. Nze kati nkola mawulire. Kali agenda wakize? Wali n'omu kakakakana. Nzijjaawo nemmotoka ziyingira naye okukwate. Abakusaganiza kunakulira ebinnya eddoloobulo nga ye restauranti nowulira abantu sigale wano wali vaire ekyabantu nga tulina ngeri gyesobola kunyuma gwakubidde oyo ate obusirikale bundabye nga nnyingira emmotoka kali akali kabadde n'oli ow'emmundu n'omukazi kyaji ezi ze bamuguddeko zeyo zennyini omusango gw'omumanyi ogwaggulwako ba Akireewo Kivumbi, Wakabi Grace ne Gaddafi ye fayiro yennyini kwe bamutadde era ne bamusomera emisango gye gimu gyennyini egyo gye basomera Gaddafi, Wakabi ne Akireewo Kivumbi. Egyo gye mutegedde egy'okugamba nti yabba aggravated robbery ng'akozesa eryanyi ng'akozesa ebiso n'obwambe okubba esweta ku bannamawulire mu kuziika okw'omugenzi Ssekasamba okwali emmanja mu disitulikiti y'e Lwengo. Bannamawulire abo abaaloopa era bebo bennyini abalumiriza Eddie Mutwe nti yababbako essimu akasimu akakatooki awamu ne sweta oba jampa naye nga bamukuba bubi nnyo buli lunaku abadde akubwa emirundi egisukka mwena nga bamukubisa zisolido bamukubisa amasannyalaze bamuyira amazzi nga tebamubuulira musango gwe yazza naye nga buli kaseera bamukuba taliya tafuna bujjanjabi era alumwa buli nnyingo yonna emikono gyonna gijjudde ebinuubule obukongovule bwonna baabukuba enkokola zonna baazikuba bamunyiga awakyamu wonna we mutegeera ali mu bulumi obw'enjawulo ennyo obw'amaanyi ennyo alumizibwa mu buli kitundu kya mubiri gwonna kubanga abadde anyigibwa mu buli lunaku ali mu mbeera mbi. Tuyimiridde mu kooti maaso g'omulamuzi ne tusaba omulamuzi mu mbeera Eddie Mutwe gy'alimu mu mateeka eba tekkirizibwa kugenda ku trial oba kutwalibwa ku rimanda mu prison
naye tusaba omulamuzi tumwegayiridde atukkirize atwalibwe mu ddwaliro mu Bunnambiro. Era omulamuzi akkiriza okuwulira kwaffe okusaba kwaffe n'atugamba tugende naye atwalibwe mu ddwaliro eddene. Era kati wenjogerera saawa eno aba prison twogedde nabo bagenda muyingiza mu kitabo kya prison wano mu Central, olumala omuyingiza atwalibwe butereevu mu ddwaliro eddene. Era kati ku saawa eno tugenda kola follow up. Embeera eno nga bwe mugiraba era ya bwenyamivu, naye wakiri nti omuntu waffe atuusiddwa ku kooti wano, wadde ebintu byonna babisizza mu ngeri yakiyita mu lujja, kumusomera misango, kumusindika mu prisoni, ne looya we yennyini Counsel Majerani wadde bamuganye okuyingira, naye oluvannyuma ayingidde, naye era tewali kintu kyonna ky'amaanyi kigenze mu maaso. Naye kyetwebalizaako Mukama Katonda nti waakiri omuntu alabise, wadde ng'alabise nga mugonvu nnyo era nga bwe kyadde kisuubirwa, kubanga tokya gyayiseemu ebadde y'amaanyi ddala. Naye bwe waba nga waliwo emisango egiri straight, tetulaba nsonga lwaki ate abantu mumala obbatulugunya ne mubawamba obuwambi ne mubakweka mu bifo ebitamanyiddwa, ng'ate mumanyi nti mugenda kubaleeta mu kooti nga mukakasa nti balina emisango. So ffe twandisuubidde nti eggwanga eritambulira ku mateeka lyandibadde abantu nga bano bwe baba nga bamanyi nti misango weegiri mituufu, babakwate mu nkwata eyo ey'amateeka, babaleete babaguleko emisango mu butuufu bwakyo. Kikakasa nti nno Museveni n'abantu be bayisibwa bubi nnyo nga tubawangudde mu Masaka ne mu Guleta Masaka yonna, era bagezaako okutiisatiisa abantu. Kino kibadde bajweteka ku bannamawulire. Bannamawulire bakoze olukuŋŋaana ne bakyegaana ab'e Masaka, tebakimanyiiko era tebakiinaamu mukono. Tukakasa abo bonna abatakolagana na NUP Masaka banaabaamu nekkobaane mu kintu kino, era tulwana nnyo okulaba nti nno tukijjawo, naye timuggwamu maanyi. Abalabi baffe mubamanyi, era tusemberedde akalulu ka 2026 tujja kuteekayo abantu abatuufu. Ffenna tugaaniddwa okuyingira mu kkooti munda, Eddie Mutu olwamuyingizza, kkooti ne baziggala ne bateekawo ekijji ne bateekako n'ekkufulu. Tugezezzaako okusaba batukkirize twakiseesinga omuntu waffe munda gy'abadde, ne batugaana. Bannamawulire babagaanye okuyingira. Bwe babanga ebintu bye bakola biri mu mateeka, kye tubuuza lwaki babikola wakati mu kizikiza, lwaki tebaagala bantu babeewo, lwaki batya okubiraga ensi. Leeta mulabyeko nga bamufulumya bbaasi naye nga basitudde musitule mugonvu, bamukubye nnyo. Kituufu enviiri ze nga mumanyi tatera kuba na nviiri, ekirevu kyonna bakijjeeko. Ng'olabira ddala omuntu alumizibwa ali mu bulumi obw'ekika ekya waggulu. Naye bwe kyewuunyisiza nti omuntu CDF gw'abadde naye tubuuza ava atya ewa CDF atuuke e Masaka. Ekyokubiri, mu nsi muno bw'oba okwatiddwa ffenna tukimanyi, oba n'eddembe litegeeza kuba famire, tegeeza ku balooya. Omuntu eyalabye ku Eddie Mutu olunaku olw'ekiro yabadde atubuulidde nti yabadde asaba kintu kimu, balooya be. Ndowooza adde amaze okitegeerako nti agenda kukusibwa aleetebwe mu kkooti. Omukisa gw'atafunye yadde okulaba balooya mukiikirira, era ssaawa zino sikiwa nti nammwe bannamawulire mumanyi omusango egimusomeddwa. Zaako munnyonnyola, tetulina mundu, tetulina kasaale, tetulina kisi kyonna, wabula tuzze kuwuliriza misango z'abakomulediza baffe. Naye batugaanye. Ate ekyannaku ne bannamawulire babagobyeyo munda. Kintu kya nnaku nnyo nti ennaku 2 emabega tubadde ku rights z'abannamawulire, kakati poliisi etandise oziviolatinga ng'ekolera ku orders z'abanene okuva waggulu. Naye mawulire ga nnaku nti ye Uganda gye tulimu olwaleero ebintu byongera kubeera bibi. Tulina okusoomozebwa nti bannamawulire bannaffe mu kitundu kino tutandise okulabikira mu kifaananyi ekyokukozesebwa. Ekyo sijja kukyekwekera kyogerako. Tutandise mu kulabikira mu kifaananyi ekyokukozesebwa, ekifaananyi ekyokunyigiriza, nga gurupu emu oba abantu abamu batukozesa kyere. Ekyo kigenda kusaanyaawo omulimu gwe twasoma okumala ebbanga ddene. Naye okukozesebwa kwe tulaba mu bantu abamu, abantu abamu nga bagala okutuukiriza ebigendererwa byabwe, tukivumirira. Ndowooza sabbiiti ng'emu emabega nagezeko mu ofiisi ya mukama wange RCC
ne ofiisi ez'endala naye njogeddeyo nayo nga ntuusa okwemulugunya kwange. Waliwo bantu abatandise okukwatibwa wano mulijoni nga bwe bakwatibwa ddakiika emu batugamba nti babakutte lw'okuba bamawulire, nti babakutte kuba lwaki bamawulire. Abamawulire bagamba nti bebakuba ne bava ne bagamba nti tetubakubanga, naye ne basigala abantu abo nga bakyali mu kkomera. Bannange njagala mbabuuzi, tuba tukyali bamawulire abo abalina okulwanira eddembe ly'abamawulire? Tuba tukyalabikira mu kifaananyi ekyo? I'm justified. I'm not shy to say Mwanyinazi Gertrude is one of such cases even where she's not culpable, where even she would have been one of those abogera tamazima ku nsonga ezimu n'asalawo n'azeeka n'olaba public ngegezaako kwintimidatinga bannamawulire n'ekyo nakyo tulina okukyogerako kuba tekibadde kya bulijjo kipya, nakyo tulina okukyogera kubanga kiri unfair. Naye byonna byonna